Mujjukira emboozi ya Muzeeyi Wilson Tamale gye twabalaga mu bivumbuddwa omwaka oguwedde ng'alaajana olwamuliraanwa eyali amufuukidde olukokobe n'atuuka n'okudduka mu maka ge ye ge yeezimbira ku kyalo Namirembe wano mu Kampala. Tamale nga yennyini kampuni eyigiriza mmotoka eya Country View Driving School Naakulabye, twasemba okumubalaga ng'ekituufu atuuza ya lukugunyu era nga emisango gye ne muliraanwa we gyeyongeddeyo mu kkooti ejulirwamu. Olwaleero tuzzizza akatambi kaffe emabega olw'obumu ku buwagizi ko n'essuubi Batamale lye bafunye okuva mu kkooti ejulirwamu gye baali baddukidde. Twagadde Batamale bye bayitamu tuddeko ko emabega katono gye byatandikira byonna bye bayitamu babitubuulire. Okubazzaako emabega nti abawuliriza ate era n'abalaba Salt Media, Salt TV, twagala okubagamba ndowooza bandibadde bamanya kubanga bagoberera ne banakuwalira wamu naffe, naye ate twagala basanyukire wamu naffe. Olw'ensonga nti twajja ku TV ne twogera era nga tugamba abantu okusinga ennyo okutusabira n'okutuwa obuwagizi obutali bumu ku mbeera gye tukyalimu, gye tulimu ate era gye tubaddemu emabega ey'okuba nti twava ne tudduka okuba wano we tuli we tutandibadde ne tuva mu maka gaffe agasangibwa e Namirembe Kayuwa Village olw'abo abaali baagala okugatwala oba okugabba. Ssemaka watuukira okukwata ezzadde lye n'adduka mu maka ye ge yeezimbira. Ekituufu kiri nti ennamusebe etuuse ku nnyooge. Kumpi buli kye yali ayitamu twakibalaga wakati mu nnyiike n'okulumwa obujiji ebitagambika bw'aba ng'alabye ekitangaala oluvannyuma lw'emboozi zaffe mu bivumbuddwa. Kiba kirungi okujjaganyiza awamu mpozzi n'ensi okutwegattako. Katono nnyo Muzeeyi Tamale, mpozzi ebizibu byatandikira ku poloti gye wagula byali bitya? Era abawuliriza nababuulira bulungi nnyo okuva ku ntandikwa nti mu 1989 era ne tuzimba ennyumba eyo nga bwe nabawa history yenna ne tugiyingiramu mu 1991. Kati era nga bwe nayogera luli neŋŋamba abatulaba era n'abatuwuliriza nga tunoonya obwenkanya mu kintu ekyo, ng'omuntu ayagala okubba oba okutwala ekintu ekitali kikye. Era nga bwe nabagamba luli nti nagula poloti endala okulinaana eno yennyini ey'amaka gaffe eyali mu L shape, ate era olwagigula era nga bwe nabaga nti twafuna nga famire ebizibu olw'ababbi abaali babbye emmotoka yaffe gye twali tukozesa mu kiseera ekyo omulimu ogw'okusaabaza abantu. Singa oba oli awo Batamale baali tebababbyeko takisi gye baali baggyamu akasente, ebyaddira mu bulamu n'okutuuka mu maziga ge babaddemu tebyandibaddewo. Nakugambye nti akatambi tukazizzaako katono emabega olw'obuwanguzi famire bwe yafunye. Bya Robert Mutebi ne Yasin Chikoyo, Salt TV, Omunnyo.